Page yange yalumbiddwa yafunye za attack eziliko balipotinga videos zange nga TikTok wezideletinga kitegeera nabagambye wano okuba inayambala gundi eno videos za butwa so munyambe ko muzisharing nze ngezaako kukola appeal ne bimnabadde sikimanyi nga ndaba video bazideletinga budeletings so nagenza okulanga account yange koleddwako za attack so munyambe muzisharing newanga TikTok ezijjeeyo at least information ebeere ekoze eki ebeere etambudde okitegeera nabagambye abasinga ku video yajo mwena muweddemu amaanyi ne muga amaanyi gabawedde musituke tutambule revolution ina solutions zino nali sobola zileta ngeno stage tetunagituukako stage je tuliko bagita popular mobilization is about solutions okitegeera so guma ngenda kubawa solutions nga ziri easy effective ate nga zisoboka ate nga zirina less risk kubebe ezituwa nabagambye no revolution je tuli musifa abasoso gikola sife banja abagikoze revolution eno eri badde successful naye ffe tugenda kwesa avenues ezo ze bakozesa okujjokola ki okwetaasako na kyemaliro ono okitegeera so ekintu ekigenda maaso mbadde nsaba kati kisooke stopping march to parliament stopping march to parliament stopping okitegeera ezikire tujigezezaako mwebale betujjeyo mwebale march to parliament must stop lwaki nkugamba march to parliament stopping so kolabeka video kano ngenda kazanyako katono then tweyongereyo solutions zetuliko. Ebbaluwa Speaker wa Parliament Anita Among gye yafulumya gye buvuddeko oluvannyuma lwa Ssekikubo ne banne okumaliriza okuwaayo emikono gye baali bakuŋŋaanyizza yakinoganya bulungi nti ekiteeso kya Ssekikubo ne banne tekisobola kuteekebwa ku lukangaga lw'ebyo ebirina okuteesebwako mu Parliament ng'ono yeesigama ku nnamula ya kkooti. Okuviira ddala olwo omubaka Ssekikubo azaakozesa akakisa konna ng'asinziira mu Parliament ekiteeso kye kiteesebweko naye nga mmye era n'omulundi ogwasembayo yasinzira mu Parliament eyatuula eggulu n'agezaako kati ndowooza mukirabye ye Parliament. Museveni ng'akola ebintu kuva ku age limit ne term limit. Museveni waba akola ekintu opposition eno ebeera emukolera ebeeramu mu game naye bo balina ekifaananyi kye basiiga nti they are fighting for us okitegeera opposition eno naye ndowooza mukirabye nti ebintu byonna biri against Museveni mu Parliament tebisobola kuyitayo naye bino byonna biri mu favor ye bikola ki biyita okitegeera ye Parliament. Opposition eno ebadde ng'etulanga befula bateesa ku age limit na term limit okitegeera opposition mweri mu Parliament ekyo ekifaananyi kye babeera basiiga ensi nti ekiteeso kino it was democratically discussed and passed. Then since democracy says the majority takes it all okitegeera then kati ne bateeka ekifaananyi nti twadiscussinga ne wabeerawo debate then ne tukola ki democracy weyagira aba NRM bangi nnyo ne batu outnumbering'a okitegeera rule number second game ya Parliament erina sides bbiri erina opposing side and proposing side kitegeeza nti debate senga temubamu opposing side kitegeeza Parliament tekoze eki tejjudde okitegeera bali babeera beereetedde ekiteeso kyabwe ne bekyeyisiza okitegeera ekintu ekyo so solution esooka gye tugenda okutandika nayo ngenda bigatta bibiri bagiyita boycott and protests wano we tugenda njagala munkwate bulungi senga tunaagoberera gundi zino zengendo bawa according kubali nga we baakikozesa wallahi nobati mawe ekiteeso kye we kiyitamu ngenda kuva ku internet eno senga tuziteekawo nga we baazikozesa zennyini okitegeera ngenda kuva ku internet eno senga kituleme mwawo atulimo ayisaawo ekiteeso ekyo eno video mugiteeke mu favorites zammwe era muginzirizanga senga za applyingibwa nga wengendo zibasomesa esooka bagita boycott and protest etya reforms zina okuleetebwa zina kulidinga ku free and fair elections mau ayina ekintu kyateze nti simanyi bakomezaawe komo ku bisanja wansi nalaga nti Neumann MP agenda kukola ki mbu agenda kwesimangawo ku bisanja bibiri then n'atuterawo nti Parliament yeronda president kyekyo ekiteeso ekikulu bijja baba basiba kiwaanyi okitegeera kati abano abalya mu nkwawa za Museveni kyebagenda okuleeta bagenda gama mutugenda kuteesa komeyawo ku bisanja kyebagenda okuleeta naye nga in actual sense bayisaawo kino kya Museveni bw'ati wabadde nga atuziba amaaso then Parliament eno eteekawo debate nti wabaddewo debate eri stiff nnyo era twagezezaako ne tulwana ne batukuba ne batumenya n'omugogo
Lete twagala mbaka ina agenda kumenyebwa mugongo. Tetwagala mbaka agenda kukubibwa miggo. Tetumwagala. Okitegera? Teri mubaka waffe agenda kukubibwa mugongo, teri mbaka waffe agenda kukubibwa miggo. Taliyo. Teri muntu gwe bagenda kwata mu march to parliament. Yensonga lwaki nabagambye bistopinge. Tuyiye strategy mpya. We cannot apply the same strategy more than 2 times ngegana okukola then netujiddamu era. Okitegera? Parliament eyo Museveni alina security emala. Edifendinga parliament eyo nga batese biteso eyo yekisiru. Security weeri. Okitegera? Era Museveni asobola okuprotectinga ababaka abo nga bali mu kuteesa ebyekisiru paka ebabiyisa ne bakubatia gasi ne babasiba ne balemesa. This is the good news. Museveni taina security protecting amaka ga members ba parliament neyo gye batambulira. Tajina security emala. Buli musimaka wa parliament ali awo agenda mu abagundi abakumi bameka. Okitegera? Abakumi bameka. Ka video yako boka leo gye kasembekereza abantu abo bekandaze ne bafuluma parliament. Okitegera? Honorable Joel Ssenyonyi ekiteeso kino senga kiretanga kitujjako ddembe lyaffe tukusaba olangirire nti opposition efulume parliament NRM ye discussingire then kiki tugenda okukola togenda toddamu kunga mu Uganda tutumachinga tu parliament nedda abantu bano balina amakaje basula nkiddamu balina amakaje basula protest towetaga we wakiso kuva wakiso mbojja Kampala mogenda kwekalakasa match tu parliament lwaki abaka bayisa ekiteeso ky'okutujjako eddembe lyaffe mubalumbe mu maka gaabwe mugende mu bakyalire maka gaabwe. Museveni talina security emala protecting abantu abo. Buli constituency erina omubaka ogu omu. Buli district erina omubaka ogu omu. Bebatusibaka akanyaga. District erina emitwalo n'emitwalo gy'abantu. Omubaka omu n'agenda n'akusiriwaza. Golo yawane eriki kulemesa abantu abo genda mu parliament kudiscussinga kiteeso ekyo. Okitegera? Buli obagenda okuteesa nga mugende musaleka amakubo gaabwe agava ewaabwe okugenda ku parliament. Mutwale strikes ewaabwe. Tuchaina mu protest tuine ebintu bingi nyo bengendo basomesa ne mu boycott bingi nyo activities ze tugenda okukola senga za applyingibwa. Museveni tugenda kumusuza ekiteeso kye ne Nobert Mao zidires risike zitya togenda kwata muntu. Museveni talina security emala kukwata abantu abo buli maka ga muntu agenda sindika imamba mmeka. Okitegera? Emotoka bya tiya gasi Museveni alina bimeka ebigenda okuma buli maka ga buli member wa parliament bakiteke ku makage yagenda ku deployinga amaje oba abasirikale benkana kikuli makaga emamba wa parliament agasobola ku outnumberlinga abantu abamulonda kubanga constituency ebera n'emitwalo ng'esatu egy'abantu eberanga n'emitwalo ng'esatu egy'abantu. Okitegera? Abantu emitwalo esatu omuntu omu abaveemu agenda abategeerere. Okitegera? Ayise ebiteeso bya Museveni ebigenda tujjako eddembe lyaffe for the rest of our lives ne generations to come. Kyemugamba ku kyalo kyammwe tekuli bafa. Omuntu omu afa ku kyalo kiba kikendedde. Mulowooza bamemba ba parliament bano bali so special mu kintu ekyo. Kati tubatwalire entiisa ewaabwe. Temuddamu kutambula ku march to parliament. Temuddamu genda ku State Square. Anita Amongo talina security emumala. Esobola mu defendinga ku bantu b'Ebukeddeya nga bagambye nti leero ekimala tukooye. Oluguudo olujja Anita Amongo mu makage Obukeddeya okujja mu kibuga atusirwaliyeko ebyekisirwa esa agenda za Museveni lusobola okuzibirwa. Musobola okukikola abantu b'Obukeddeya. Buli constituency oluguudo ekyanja olugenda makaga Joel Ssenyonyi tusobola okuluziba. Abantu bo Nakawa West tusobola okuluziba. Nze ankiikirira gyensula Joel Ssenyonyi kyami mu malende mbaka wange gyensula wabula gyenzaalibwa beti namboze bakireke era ewe mumanyiyo protest zino muzibatwalire ku mulyango teri kuva waka kugenda mu parliament kuteesa ekyo wallahi mbalayira Museveni ajja pondooka ne Magu n'ekiteeso kye bajja kupondooka buli mubaka aneesigaliza mbu alemera mu parliament mu mukyalire. Okitegera? muwe visit eyo tuli ku boycott and protest enneekalakaasa entuufu eno egenda kubeera etya. Museveni talina security egenda ku protecting abantu abo tagirina naye nga ku kagulupu akatuulaawo mu ekyo kiddeni ky'ababbi tekatuleetera ebizibu mu ababalonda mubateekayo era kyokulaba adisguisinga mu democracy twateesezza ne baleeta bino byonna comedy abeera mu parliament yenna abeera muteeseeko comedy gwe bateeka mu president waffe yali muteeseeko Museveni ne opposition Biden era mula opposition kati kyekola byali biteeseeko kakati kye tulina okukola kuzanya the other way round. Museveni gyatasuubira temugenda mu security ekusiba abaana baffe kubanga tulinayo final raising tugirina eri final tugirina eno yakulaga bano baka ba parliament tiyeri gye mutuula temukiikirya ffe nemba mutudde wano tulyoka ndi happy namwe nga mutudde wano dani okubeera eri so mubasalireko waabwe protest nkyabasomesa nyingi nnyo
ezigenda okujja senga za applyingibwa ono awe